Kwiki mulungi naye plan naye aba mulungi. Kyo ekifula kwiki omulungi. Omanyi nga bwe banakuwa emmere ng'ewooma nnyo naye nga bakwadde katini. Kyekyo si ekyo ng'okitegeera oti ng'ewooma nnyo naye nga katini naye ng'ogamba kale kasita nkalidde wadde katini naye kawooma. Saatagifunangako asobwa. Tewali atagifunangako. Naddala abafumbo oba byaba agenda ku mulimu mutereeza wa kataayi nga tekimulimu gwomutereeza butereeza olga nakuba ekibu nti feeling zibaawo. Omuntu tuuka ne ku macupa batuuka ne ku macupa infection era binene abawala abasinga bye babeera bazunga n'obukanro musujja nedda abamu teguba musujja gumamu bano abazunga ne bukanula ku mukono iye eva abamu bajyamu embuto abamu buziba infection si buli kyotambula ne pads nedda ssebo tambula ne gundi ne pantliner. Lwaki olamula pantliner nanti obamu ensawo y'omukyala erina obeera mu ka pantliner nga wadde toli mu period. Lwaki oteekamu ka pantliner? Kubanga pantliner omukyala yenna agikozesa. Kuki? Nanti buli woyambala empale eyo n'oteekako ka pantliner ko ka pantliner okategedde ketoogerako. Kabeera nga kapaadi. Buli nsawo y'omukyala kalina obeera. Lwaki mukateekako? For safety and clean. Safety ki? Okubeera clean. No, obeera toyiika. Just okateekawo wakati wali ng'oyambala empale okulaga obuyonjo bwo. Ate n'ekirala kye tuyita ebigwa bitalaze. Nga ki? Kyoyinza oba oli ku lugendo. Naye wali obaddeko ng'otambula mu kkubo. Ogenda wala. Wali obaddeko ng'otambula mu kkubo ekirowoozo ne kikujja n'ogamba naye kangene yavinge ku sex. Nedda. Ne kiggwako bugwe. Nedda. Limbala babawosese. Nga ndi mu kkubo. N'obeera wano ng'otudde mu mmotoka yo oti ovuga n'ogamba naye leero nandifunye ku sex. Not really. Omu planning that? You guys plan to have sex? Yes. Really? Olina okuntuukako nga njagala nga nayidde dda. Si byakungwako. Wali ofunyeko kwiki? Wagifuna. Wali ofunyeko kwiki byaddala? No, be serious. Wali ofunyeko kwiki? Nali nkifunyeko. Omulundi gumu egisookawo mugumu. Sijja kugamba mirundi. Okay, tojja kugamba mirundi. Wali ogifunyeko. So kitegeeza unplanned sex naye Not really. Kwiki ne planned yali wasinga? Kwiki mulungi naye planned naye aba mulungi. Kyo ekifula kwiki omulungi. Omanyi nga bwe banakuwa emmere ng'ewooma nnyo naye nga bakwadde katini. Kyekyo si ekyo ng'okitegeera oti ng'ewooma nnyo naye nga katini naye ng'ogamba kale kasita nkalidde wadde katini naye kawooma. Saatagifunangako asobwa. Tewali atagifunangako. Naddala abafumbo oba byaba agenda ku mulimu mutereeza wa kataayi nga tekimulimu gwomutereeza butereeza olga nakuba ekibu nti feeling zibaawo. Omuntu kasamba ne feelings kati olaba nemba nga nina omusajja wange nga nina feeling naye nentula wano naye amaaso gokka galaga nti oyagala gabeera gatyo. Totemya nnyo kati oli mukutemya nnyo totemya nnyo. Sitemya. Bali abantu balwadde ba mitwe. Kati togiwa mukyala. Sigikulangako. Sokunyumize. Ginyumizeeko. Wagikolera wa? Waka. Dawsi. Mulangira. Atukomaawo. Kukya kwiki tukiveeko. Naye ebirowoozo bireflecting. Sagala kulowooza. Kakwika wakati kikameka. Kisinzira. Kaweze eddakiika ye. Kasobola owezeemu babiri. N'obutawera. Kisinzira. Nanti oluusi omwami aba oluusi agenda ku mirimu oluusi bamulinze nga gweoyagala kaki basooke bakusabulemu. Ne basooka bakusabulamu. Mpulira n'obuwomi mbuwulira mu mutwe kati.
nawe waddayo mukazi muweeyo ka quick tajja kafuna tajja oli mufu nze ndi walongo ruutu kuva wano paka Malabba naye ka quick yako tekaba planned for kigwa bugushi waliwo havinzeeko makeup sex oba mmadde muyombi ebiki ebyo yes sebo puli abantu bagamba tumaze ennaku 3 tetwogera naye baaba olwansabuddemu bw'ati n'aterera mu line sex atereza nnyo abakyala mu line naddala ng'omukola bulungi nga wayitaako mu bajotsi ne bakwa main secret ebinwa ne bizibukula nga wali osamba 9 atereza yo omusajja yenna omukyala olaba atandise waya zivuddeko kwate bulungi soka omukubemu awo sabulemu sigamba mukuba miku mutwale mu kisenge omusabulemu kakwiki naye ka makeup kaba kakwikira kisoboka anti aba yeeyombyayombya ano omisaawo endolaba ate omukwano guzze bupya omukwano gudda bupya daus naye nga mwebale tulaba neyanjula nabalowooza kwiki sorry anyway tuli ku That Truth Media just go subscribe follow tuli ku dine Jots Jots products organic products which mucho yagala okozesa mu Jots kiri organic natural from prostate cancer from ulcers from pressure money power abalina ebirwadde bimujja mu zitoyi babita infections women gynos byonna biri gundi so olwaleero gwe tulina olunaku olwaleero tukulaga nti nno we are back okubaweereza but today we're going to be talking about a little bit best places to have ebintu ebyo abantu bamanyi buliri bwokka bwe bahavingiramu kati mwe abatunda bino ebintu musobola okwadvisinga omuntu n'omugana naye nedda ebifo weebiti ne weebiti ombulina reason why kati nga tetunagenda nemamangoto parade nze bulala entaseesa abantu ne bamanya ebintu bino tebiva mu Uganda no I've heard of ekigambo entaseesa muti no supplement ya pressure ya prostate supplement ya prostate cancer so no eba dose ya prostate ngeri kwenu otwala prostate packaging wagikyusiza baba ate bulabe atono akutte ku busolo bwaki anti urination bana abafukafuka blood batekyawanirira musulu oba ofunyemu ka prostate nga ofukafuka wetala totuula mukwano dduka tukujjanjabe dduka 10 dduka mukulu dduka gwe sokoleke okay tune Jots bamita Julie Kemirembe from Jots ngati tunagenda ku video someone was telling me mo comment at the previous video we did someone sent in a comment ngagamba no I'm waiting to hear about the Bachwezi you came here no bragging how simanyi Bachwezi no gamba that will be a topic of another day no ganti Bachwezi simanyi bichi but it's really a big topic should we discuss it today no give me an insight briefly give me like 5 minutes of it oli muchwezi tuwakitegera oli muchwezi but what's so important omuchwezi omanyi kyekitegeeza omanyi omuchwezi kyekitegeeza oba wali owuliddeko omuntu nagamba abachwezi I thought it's a tribe not really okay tell me it's not really kati nga ogamba nti abantu bava muki abaganda bava muki mu kintu abantu kati bantu bava muki okay kakati abachwezi briefly sijja kunnyonnyola nnyo details oba era si kyensonga enkulu lwaki tuli wano naye abachwezi baba basawo okay babamu olusawo oba baba basawo si buli muchwezi nti musawo naye baba basawo abasinga kati nga ono olaba nti mu Buganda wano
kati da story muganda waliwo no bade nkubuuza waliwo yes oli mulangira kati waliwo n'abaganda ate olaba ekisinga obukulu mu byonna singa nkuwasa gwoba muzaana ewange omukazi w'omulangira aba muzaana bakola kimaama ojja kunnyonnyola tewali naye I don't see that in my future nti okufumbira omulangira oyagala kufumbirwa mu kimukopi. Do you know what a word mukopi means? Not really. Naye no omulangira balangira ababeera n'olubiri. Yes, a prince. Abo no. Tubagala lwaki? Nina ensonga zange. No way. Ate abanenda kufunirayo wali eki prince. Nedda sebo. Naye ndi muchwezi. Abantu kibagambe ndi muchwezi. Oli muchwezi. Abamanyi omuchwezi ekitegeeza bo bakimanyi. Kyova olaba nti nvaayo ne ngamba najja kujjanjaba abantu. Twajja kujjanjaba abantu. We are a group of many people. By the way, tuli jotsi bantu bangi. Nenze gwe mulaba mu kamera. Muli bachwezi bangi. Tulina factory ekolebwamu kyenkana abantu nga 5. Factory manufacturing bino ebintu. No si bakazi bonna. Nenga mulimu abakazi basobola. Mulimu abakazi n'abasajja. Abakazi balinga bameka. Abakazi si bangi nnyo. Abakazi bamala bumazi. Nze bamala bumazi. No, sigwe naawe. Ogenda wasa abakazi. Buli kintu kizije nakawasa bameka. Julie, terera nakawasa bameka. Olina omukyala. Bakazi bonna bamala kati omulomba abasiza bangi. Nsonyiwa mukama wange. Nsonyiwa. Kongo bakutooke. Naye abachwezi. Ekigambo ekyo bachwezi. Kirimu olabanga kitono naye kinene. Abachwezi kati oba tukiyite olaba kati ezo western tribes. Kibanyankole bakiba kyabwe. Kati abachwezi like omuchwezi separation of all those tribes. Okitegera. Naye omuchwezi abaako n'ebyenjawulo. Si buli mu western anti muchwezi. Naye oli wava nagamba nti ndi muchwezi nga n'obukakafu obulaga nti muchwezi. Sibuli yave mukono nti abawanjawulo wabaawo ebyenjawulo ebimuliko ebitali ku mulala. Okitegeera. Kati nga wona ogamba nti abaganda muba n'abantu bana abasawo ababaako empewo. Si bakinansi naye osobola ababaako empewo. No. So you have in fact waliwo n'omuntu nga si musawo naye ng'aliko empewo. Gwoliko empewo? Wali okiwuliddeko? Nali nkiwulidde. Gwolina empewo? No, nze nkugamba nkunyonnyola. Ensooka owulirize kyenkunyonnyola. Waliwo omuntu nga si musawo wa kinnansi naye ng'alina empewo. Gye bali. Okitegeera? Mu Baganda ate empulira bagamba empewo zo otakola. Bagira wotazirabirira. Oba wotazi there is a word they use nti zikutawaanya oba ebintu bikugendera bibi. Naye ate wokola ebirungi oba wokola nga bukyolina okola ekimu kikutambulira bulungi. Kati abachwezi balina nabo ekintu ekyo. Balina oba instincts. Waliwo ne instincts ezo oba abaganda kibayita olumanyo. Olumanyo. Kati n'omuchwezi aba nakyo. Olina olumanyo naawe? Yes, ndoyina. Kikyenziramu okukola nga nvudde wano. So nze nno olumanyo nsobola omumanya nti omuntu ono ayagala aba mukwano gwe naye si mulungi. Nsooka nga nze nkimanyi naye ate ye tasobola mmanya nti nsobola otegeera kyazzaako. Okitegeera? Kyova olaba abantu abamu bateekawo distance ku bantu abamu. Nagamba nti gundi oyo agezaako okumbi friendinga naye alina intentions za njawulo nze nkifiiringa. Kati nga nawe wonoobaawo n'ogamba ni instincts zange tezinzikiriza kwatagana na muntu ono nga naawe okiwulira kikulumiriza. Ate ekyo bayitawo abantu abasinga bakirina ng'owulira instincts zo zigamba nno togendawo. Kimanyi okulwangamba tolinnya booda ojja funa obuzibu. Ate nno oluusi oba n'oloota ekintu n'olaba nga n'ofuna ekirooto weerooterera n'oloota ekintu ekyo ate nekyapeninga. after. What does that mean?
simanyi kibaki kweroterera abaganda bagamba obanga afunye obubaka okulabikirwa obubaka ya okulabikirwa kyekimu kati nti noloota ekintu ate ne wayitawo ebbanga oba ennaku ziizo kintu nokyaba nga kituuse nga we wakiroota kitegeera but anyway it was a brief about Abachwezi. Zinali manya Abachwezi tribe nti bayina ebyakabi bibaliko era bayina ebyakabi bawooma kati nga naddala abakyala yes bawooma oba toyagala namulekawo maloli yakuono owasa omuchwezi nno mukwano olonze kyapa mumanyago tutwala referentaniko kunonya Abachwezi sikulimba ebyaddala mwerunga anyway naye omukwano gwo eyawasaayo omuchwezi akunnyonnyola ate nga ntudde n'omuchwezi lwaki nnoonya omukwano gwange yawasa omuchwezi ntudde na muchwezi why would I even nanti kati nze ndikyaliwo bati pabaawo mubuuze tofaayo obadde omanyi nti ki anyway Jots what are the gundi abantu abamu mubawa naddala main secret omwagalwa w'abangi ane abantu bayagadde omwagalwa w'abangi omuntu gwe baagala the most selling products akola secret bajagala nnyo mujagadde nnyo naye ate ne advice gye naali bawaddemu waliwo omwami ajja nga alina prostate okitegeera naye akimanyi bulungi nti nina prostate kyokka no nagamba Jots mpe eddagala lya prostate dose kuba eyo dose etambula bwetyo ebeerako entaseesa n'erya prostate entaseesa ekuyambako okutta kali kaki ka bacteria okitegeera ka bacteria akaleeta prostate ako oba akawuka kaviirako kuleeta prostate kuba eno ye dose ennamba bw'oba otwala erya prostate ng'olinamu obuzibu obwa prostate osooka n'okozesa lino erya prostate noliokoko kati eno yesembayo ekuyamba obanga akawuka ne kafiira ddala completely obanga oyoleza ddala oyumunguza omaze okuuta olugoye lutukutte kati oyumunguza kati wano obanga akuuta ekirwadde kiri n'okinafuya nekigwa amaanyi nekigwerawo nekigwawo kati eno nekuyambako okukola kikuyumunguza okutuga naye kati abaami abasinga ajja nagamba yes nina prostate era nkimanyi naye nze sijja kukkiriza kulongoosebwa era nange sadvisinga mwami yenna kulongoosebwa nga nina prostate bangi nnyo mubawulidde tebadda ate eddagala lino erya abo ddagala ddungi nnyo teririna side effects okitegeera ono abo akolebwa ba specialist abasomera ddala obusawo abasomera ddala obusawo abataagwamu bigwe watumala ebbabuli egyewasomerera kabategeere nedda tekyetaagisa kyetaagisa obusawo nabusoma wabusoma ate wasomera mu gundi esinga abantu gye bagenda okusoma so kati ate nkola ne ba specialist abasinga obukugu temwalyanga kacyumbaali kyamisana kyaggulu ate twalya kacyumbaali bayitawe gundi yaffe galiki ne gundi nedda ne kamulali omanyi bayaaya kutega kamulali n'omulyako olya katini n'onywa nnyo n'okkuta abayindi abo nedda siwaayiriza ate abayindi be basinga osomesa abasawo anti naye mu byokulya era kati nze omanyi nasomera mu bayindi kituufu be basinga osomesa abasawo kyova olaba abasinga naawe omanyi nnyenya omutwe omuzadde waba alina omwana we ng'agenda soma busawo nga balinamu kasente bamusindika buyindi n'asoma n'akomawo naye kati mu Uganda wakwanibwako muyindi nga musoma not really lwaki gwe tebabegombanga naye nze si bantu bange abo abayindi ne bano abazungu tebankolera nnyo nanjagala oli ku black beauty musuwa black body ogimanyi nkulaba ogirira njagala omusajja ategeerekeka nga wa black ate n'omusajja ne waba nti nno si muzungu wawano ewaffe naye nga mweru naye nga niga sagala nnyo basajja abeeru ne waba si muzungu naye nga mweru toyagala nnyo kala gundi oyagala niga tebankolera
oyagala muvule omusajja omuddugavu mulungi naddala nga muwanvu ng'alinamu n'ekirevu ate ng'alina ne ku ssente ate nga ne ssente azigaba ng'ali responsible. Oyo ye musajja atuukiridde, oyo aba malayika ku nsi. Tokwata ku mutwe, twogera mazima. Tuli ku The Truth Media. Nkuwulira. Omusajja omuwanvu. Ng'akola ki? Si munene nnyo, muddugavu. Alina omusuwa. Yakozesa main secret wajotse. Okitegeera? Alina akasente akagaba. Malayika. Okitegeera? Tokwata nnyo ku mutwe. Tagutadde. Gwadde olugenda bwa nenguwadirira. Yeah. So kati oba mutobera ku kigambo ssente mbale nagamba ogudde eddalu. Mba ngudde eddalu. Obulungi babulya. Yes, osobola kujja nga simanya nti abavubuka abasinga babeera mu gym eyo ne bakola bu body. Now ate bawunya bulungi beerabirira. Naye nga maama gova ku mwana yeekuba akawoowo ne mu kamera n'okawulira ng'olabula video bw'oti. Naye n'omugamba kwata mu nsawo addayo nga talina amuya. Ate bw'obuwa wani abo bagulira? Ziba gifts. Abula kyogere. Ziba gifts. Balina ng'omwana awunya bulungi. Ate bagamba waliwo kyali wange yangambye nti abaami abavubuka abamu bagenda mu gym kwetega. Beetega bakazi bakulu. N'omukazi era ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga beetega bano abakazi abakuzeeko mu myaka balinamu ku ssente. Ogenda okulaba nga trainer bamutemyako ngamba oyo mundeke ogira nga agenda nga kugamba kankuyambeko. In fact ekituufu waliwo ne gwe nnawulirako. Ate yayagala muka musajja naye nga yali trainer. Batrainer bo batwalira. Ate era n'abawala ababeera mu gym nabo era beetega. Kati ate ono trainer ye yayagala muka musajja kali kawala kato naye nga kafumbo. Nga baka ina mukusuku. Nga ina mukoko ssente ddala ez'amaanyi zitegeerekeka. Ate instructor teyakwana muka musajja. Ne bamusiba. Ne basiba instructor. Nga talinamu yadde zimujjayo. Nga talina nazimujjayo. Laba. Nenga ki ekimutwaza. It happens. Olaba side zonna zeetega abaami mwetega n'abakazi beetega. Nawe obeera mu gym. Yambeeramu mu gym. Instructor yali akwanyeeko. Nze kati instructor wange ankozesa mukyala. Right. Sigamba mboba bali bakwana yes bakwana. Naye okwana dawusi okukeera n'okwana omukazi n'aggaana ogenda mukola ki? Ogenda mukuba. Bwe bakwana n'okkiriza dembe eryo oba osazeewo weesalirawo ng'omuntu. Olumu ekibaleetera okukkiriza someone to be in your vicinity 24/7 like mu area code yo nga buli wojja yakolako like you start ofuna attachment yeyo ekivaamu nga kuba ekigo. Kati awe nkubuuliza gwe kikozesa n'omukyala ki? No, instructor bakyala bangi. Yes, naye ngamba balina kukola ku basajja. No, come on. Tutabuka. Laba. Ate n'abasajja mu gym ba instructor nabo tebagala kukola ku basajja. Anti era yakola ku bakyala. Balina kukola ku bakyala. Nedda ssebo. Kati ate ba instructor abakyala ani anaabawagira? Ate ba instructor abakyala ne bakola ku basajja. Nakyo byekiri. Tokyusa ebintu gwe. Nedda ssebo. Togenda mu bisekiso ogwo. Nze siba ku musajja. Nze siba ku Okay. Nze siba ku musajja. Omukazi aba nimbye. Mmanyi. Olaba balimba ki? Njagala omukyala munnanga agenda mu nsonga nga nange nzigenda. Ebintu bya kisiro naawe. Ndekanze. Dala bya kisiro. Anyway, tuli ku Jots, tukyali ku Jot ne ba Jots organic products. Badde mbagamba abaami baba balwadde ba prostate n'omugamba sooka omaleyo dose eno. Onywe main secret baagala nnyo main secret. Nga tannawona wana tinaabuukira wana. Wakati labayo mulange. Kakati sooka oŋŋambe. Osobola kati katugeze nti oli mulimi. Osobola okusiga nga tosoose kulima muddo. Nga tosoose kuddaabiriza ogenda kusiga. No. Kati kyekino abaami kye bakola. Kubanga abasinga kano akantu baka recommendinga nnyo. Most people abaasooka okukagula abakaguzeeko ennyo.
Men's Secret abasooka ogigula. Kati bagenda bannaabo baba balaba mu office eyo gye babeera ba roommates namulaba namugamba yo nywaki nti nywa kintu kino nakigula ku Jots nti naye kinkoledde kino na kino era abasinga ankubira ekifaananyi nga kuliko n'erinnya ly'omuntu eyakitwala nangamba waawaako omwami bwoti ekintu Men's Secret nange gimpeereze naye ate agenda okunnyonnyola kuba ng'olaba alina kusooka kukozesa ate agenda okunnyonnyola obuzibu bwe ng'olaba ayinamu ka prostate n'omubuuza yes Men's Secret ogyagala era egenda kukolera ky'oyagala naye oli bulungi wagendako n'okola test about your health oba ka check up tolinamu prostate ninamu naye njagala nsooka ekozesa Men's Secret ate balina kwagenda otugumbula oba mu nsobi oba balina kwagenda otugumbula nkitegeera naye kyokola kiba kikyamu kubanga we are not after your money naye we about your health we are after your health owonye essanyu lyaffe kuwulira nti muntu awonye tetuli nti ate ku ssente nti ate bakozi ba ssente nedda omanyi n'okujjanjaba it's a call it's a call si buli omu nti bameka abatabikola bangi n'ababikola batono n'abali genuine abalina ebintu ebiri genuine batono tuli batono abalina ebintu ebyaddala nga kigenda ogenda nnyo ekintu kikukole tuli batono ate ng'eddagala lyaffe erya ulcer omuwala yalina ulcer ono mabega wano ewaffe wano kati ne bamuwa essimu yange nankuya naŋŋamba madamu nyamba ulcer zinzita nsula bubi I'm about to yangamba n'okuŋŋamba I vomited blood namugamba that is worse wafunyeeko eddagala mu pharmacy nti naye ate lyanyongedde ki lyanyongedde bwongezi just condition ya worseninga namugamba okay ddagala weeriri nagamba lyameka namugamba price n'alishimirawo naye within 4 days omwana yaŋŋambye nalinywako mu nnaku 2 ezasooka obulumi nga sikyavomitinga na musaayi kuba tizaali zimukuba muno ngawulira nga amabwa naye naŋŋamba within 4 days I'm good sikyawulira kintu kyonna webala akakooti kale sebo webale kusiima eddagala lyaffe liri very genuine ate lirina kuba ingredients buli product erimu ingredients za njawulo ate nga ziri very strong and abo talina side effects banaaye tujjanjaba pressure prostate ulcers tujjanjaba infections tujjanjaba fibroids tujjanjaba ulcers tujjanjaba ebintu bingi abakyala balina enseke ezaazibikira kye tuyita blocked tubes yes abakyala mwalyetanidde nnyo women gyno waffe kubanga omanyi lwaki twamutuma women's gyno kuba abakyala basooka ne bayitako mu bagayino eyo namugamba kola booti ne booti okole booti ne booti ogenda kwegamba nakugamba ebintu bingi kati ffe twakufunira ekyokuddibwamu nkyo ansa yeeno yokka genda ewa gyno agambe buli kimu waliwo abakyala balina obuzibu nga muli fertile naye nga amagi gammwe gali wala ne bagamba amagi ago geetaaga kusembezaako okitegeera kusembezaako oba olina okufuna ekintu ekiga boostinga ne gafuka fertile ne gasembera kati this is the answer eno ye answer women's gyno ekuyambako amagi ago n'ofukira ddala fertile ne gasembeza no conceiving natural like in a natural way. Topic ebadde nga tunagenda ku topic ya bifo omuntu mwasobola okwegattira ono abalowooza kwegatta topic ebadde ku gundi ku internet eno na week kyobadde ogiraba ebadde y'abawala abakazi okwerongoosa okwecleaninga. I think it was Sheila who twajogerako wano emabegako bara ndowooza abawala bonna bemuulaba nti no bagamba omuwala abasajja bamwettanira biki ndowooza Sheila gave a hint okwerongoosa ku kungulu kuno tekimala. Yes, and she came out with some of njagala osooke kati ninyo how girls are supposed to make themselves clean naddala wansi eyo n'abagamba mulekerawo okwesonseka ebintu. Nange nakibagamba. By the way you told them balekerawo okwesonseka ebintu si kirungi. So how good can they clean okwecleansinga
bad smells ne zivaamu onoberanga oina at least ka aroma wansiwo pH you never definitely pH nobanga tugitataganyiza nga eri stable just a little bit kakati tusokere kusha kiswe kyekiva wansi eddagala lya infections weriri ate kino ki ndabyeko nga piripiri eryo lya pressure ndabye nga eddagala lya pressure weriri okitegeera naye kansooke mba nnyonnyole kaakati gwe omukyala wawulira ng'otandise okuvaamu ekyo ekisu ekibi era omwana yabagamba nti omukyala yenna olina okubaayo ne ka femini wash nga buliwo mu kiyigo kyo mulina okubaamu akantu kwoyozesaako wansi kubanga daus believe it or not tutambula mu bifo ebyenjawulo ate buli kifo kyoge infection naye eddagala nga weeriri lingi nnyo believe it or not mu bifo bye tugenda biba byanjawulo buli otambula ekifo kyanjawulo newogamba nti ogenze mu bbaala ya bay sijja kubyogera mabbaala bad newogamba nti ogenze mu bbaala ya bay abawala tebeefa kajja kulekayo ebintu bye ojje gwate obipiikinge obuyonjo si buli kifo kirina standard z'obuyonjo bwakyo naye people who come in olumu be bakyo ngoba wali wati naye ate kyogereko nti nno buli kifo bakirongoosa bayira buli kifo bakirongoosa n'ebyo bya nankulabye n'ebyo byawa balongoosa but as people who go there buli omu aba n'obulwadde bwe nze nja ate batagenda kugamba tosobola ng'osobola omwana ajja kujja olaba anyirira bode alabika bulungi mulungi naye wansi eyo ekiriyo daus wansi eyo ekiriyo on a serious note abawala bangi balina infection naye ng'anyirira nnyo wano ogenda mulaba ogambe wow malayika wow princess naye nga ekiri wansi eyo nga ne wajjamu nnikaye tasobola gyeteekako wano ogwo omuzimu gukola kiva kuki omuzimu gukola oguwonya ku nnika lwaki nika eba yiyo gwajambala ebikuvaamu byonna biva mu ggwe ekiri wakati mu ggwe kyova olaba ladies are all advised to use pantliners omanye obuyonjo bwoyo buyimiridde pantline eyo bw'ogiteekawo notuuka onnaaba ate pantline tolina nagisiiba mu lunaku lulamba tambula ne pantline ewaka saawa nga 7 awo lunch time genda okyuse naye bw'olaba nga kuliko discharge kuliko ebya yero kuliko ebintuntu biva mu ggwe oyogedde wali tosobola kuwunya ku nnikayo nanti kati woba olina infection tosobola wunya ku nnikayo muziwunyako sigamba nti tuziwunyako naye just nkireeta buleesi nti osobola ogijjamu n'ogamba kampulire wawulira ng'ewunya bubi nga naawe tosobola gyetuusaako manya oli bubi olina okwejjanjaba ate bye birwadde biwona simanyi lwaki abantu bagayaavu okola ky'okujjanjaba ebyo ebirwadde omuntu n'ovaamu ekisu kye tuyita fish smell noba ng'owunya ng'ekyennyanja kino ekiduze naye n'obeera comfortable nga tosobola nakwetreatinga kyokka ate on top of that oyagala omwana w'abendi ajje akugwe ebbakuli muleke lwaza abaana b'abannammwe yes n'abaleetera ono kansa waki throat cancer thank you mwagala babagwe ebbakuli naye ate temwagala kweyonja temwagala kwekilininga mulina infections oluusi abamu mwegatta n'abasajja bayitirivu buli musajja gundi zakuyiwamu za njawulo kwegamba pH yo tebalansingangako oli awo naye otudde nazo oli comfortable toyagala kutreatinga tewali agenda veri agambe nti nyabo zitreating by force no ate oba na muntu mukulu why do you need to wait for someone akugambe naye ate n'abaami olaba infection ate yo ekizibu ekigiriko okiraba tegenda laga nti mu bantu
Yeah. It's only you. Who knows? Who knows? Oshitegeera. Yeah. It's only you akimanyi. Kati nvaamu akaswa akabi. Nesiiwa. Ate abamu mulinda condition nebeera worse. N'olyoka ojja amabwa wansi. N'olyoka weetakula. N'osiiwa eyo inshinga eyo. Uterus eyo zo zikuyisa bubi. Ate naddala abakyala. Kuba kati trust me oba n'olubuto ng'olina uterus ezo nga z'amaanyi zikuze. Tozitreating ozigayaliridde. Embuto zijja kuvaamu. Infections zijja mu embuto Yeah. Waliwo ekula n'esukka. Naye nga lwaki oba teweetreatinga? Every time you conceive, lwaki oba teweetreatinga? I don't know. Simanyi na lwaki. Ate nno omuntu ennaku zino kiri so serious, batuuka ne ku macupa. Batuuka ne ku macupa infection. Era binene abawala abasinga be babeera bazunga n'obukanero. Musujja nedda. Abamu teguba musujja. Gumamu. Bano abazunga ne bukanula ku mukono. Iye. Eva abamu bajaamu embuto. Abamu buziba infection. Si buli kanula guba musujja. Oma bajeemu olubuto bayali infection yamutute ku ccupa. Be babawona ndi ku kitanda naye munaku 2 nja kuba nga bagikakkanyiza. Mukwano infection eruma. Ate kati waliwo eno sexual transmitted infection. Jebayita PID. Eyo sexual transmitted. Waliwo zineno ze bajja ku kaabuyonjo zino dirty toilets. Ziba kale. Yeah. Ne zonna ziruma. Tewali eri kale ko. For sure ze nkugamba. Naye ate buli mukazi yali agirwaddeko. Kubanga kankwera dose. Noba weeyonja. Ogenda tuuka ekiseera oba muli somewhere na conference oba wagenze somewhere na meeting oli bubi oyagala ofuke. Trust me ojja kwetagisa ofuka. So it's up to you. Abamu naddala okwekola service. Omukyala yenna olina okubeerayo ne ka feminine wash. Kakozesa once in a while. Naye oba toli mulwadde wa infection naye once in a while okubalancing eyo pH yo. N'omwana w'abendi okugwa wansi atuukeyo ng'amazima ate abamu baba bamanyi ndi mulwadde wa infection nakkiriza n'omwana w'abendi omugenda wansi. Wakibeerako realistic and honest to yourself. Omugambe nedda tokikola. Saagala bakulu. Kuba oba okimanyi ndi mulwadde wa infection. Kankubuuza. That thing is serious. Yeah, nungi. Ojagala. Njagala mu katale nkugulireyo emu. Okay. Nungi bakuli. Naye ate ewomanyo ng'omuntu talina infections. Nawe sinawe okimanyi nawe oli muntu mukulu. Tuli bantu bakulu, all adults. Nungi. Naye omwana wa muno ate abakyala muyiga okwesitiimingako. Muyiga ogendako mu zisawuna steam. Mu sawuna bayina gondi gye nalaba service mu sawuna. Nga onogenda mu jacuzzi but aside waliwo abawala omukyala bakikola nga kind of kitoile otuulako wansi ne bakusteaminga ne bateekamu obuwo obw'enjawulo. I saw it nali musawuna gye baali bannambuza ne mubuuza ate nekiringa toyi kikola kinagamba no ladies asobola okujja like for 1 hour n'abeera wano ne steaminga n'atuulako then later n'akita. And it's abantu abamu bagamba oyinza okulaba nga bakusabye sente nyingi but on your health. Naye naawe osobola okyekolera. Nanti kati bw'oba tosobola kyekolera waka kati ate nezo osobola ofunayo croves ng'ezo omudalasini ng'ogwo n'ofumba amazzi go ng'ago n'ogatokosa bulungi nnyo nga mulimu croves oteekamu kale ku bintuntu ebyenjawulo ebirikola kawowo n'otuulako ku bucket kawowo ne kakuyitamu. Naye si kirungi naddala ng'okyemanyiizizza. Si kirungi n'okikola emirundi emingi okikolako once in a while. Si kirungi omwezi mulundi nga gumu 2. Yeah, si kirungi naye ate woofuna eddagala lya infection n'olinywa kati ng'eryaffe erya jots likuyambira ddala. Kuba kati abamu bagamba nze n'aba croves oba otreatingako wano bbali otreatingako kyawabweru naye ate ejjukira infection eva munda oba olina okunywa eddagala ekikolo kyonna nerikisigula nodirizinga out obukyafu obwo okitegeera. Naawe omuntu nga
omanyi wabeera omuyonjo engeri gyoba weeyagala naawe kenyini oba weeraga weeyagala oba omanyi oli muyonjo okitegeera kyo obuwala obwo malatidde obwo obubeera bukiri nga bukimanyi buli kimu kyakakoze kona kajja katambula tekaswala buli wabwa ogamba ne akawala nga kasagala bulala kumbi the girl is clean amanyi buli kimu yakikoze tulina baba yonjo gwe nojja ne beauty yo naye nga wena weekoma mu makubu omanyi wansi ogamba otula totereera oba bampulira nti mpunya wenna ebikusiwa tebikuganya kutereera omuwala n'akuyitako n'ogamba owedduuka mpa dduumu mujje tubajanjaba infections muli bangi muyina infection temwegayalira temwetuulako na infection oba obulwadde buwonera ddala n'obwerabira erufuka lugero infection mbi ate n'ekirala abakyala mubeere bayonjo obuyonjo kikulu nnyo naddala ku mukyala simanyi ebintu byeweramu tubijjemu saaga tube bayonjo oluyimba Bobby yaluyimba soka ove mu byokusaaga no si byakusaaga personal hygiene y'omukyala kintu kikulu nnyo no like education yebaddewo through many things okubagamba nti mweyonje even right now nekyokola it's part of education obabuulira naye oli olumu abiyisako amaaso nagamba ayogera and someone agamba ayogera biki ye mulwadde I know kakati that's Uganda abo be bantu baffe naye obuyonjo kintu kikulu nnyo naddala ku mukyala n'abasajja lekagamba abakyala yes naye ate ku mukyala kisukka omusajja osobola nobeerawo n'otanaaba lunaku lulamba ate omusajja mu wiiki ino naaba emirundi 3 oleme kuggwerera ino naaba naye ate omukyala alina onaaba kale emirundi omukyala naddala bano bawakengoba oba onyirinde eddembe lyange ery'obuntu gibe wiiki ebeeramu ennaku 7 ennaku 3 oyina onaaba naye gwe omukyala olina okunaaba luli nnaku ekyo si kyakudibatingako olina onaaba omusajja naaba ate ngambe sinaaba but 3 days in a week zimmala ona daily omusajja kati nsigale waka naabe nemekola ssente mbeere nga ndi mukunaaba bunaabi anyway kimanyi naye abakyala tubeere bayonjo tuyige okwekubiriza nti nikazi zaffe zino zetukozesa waki oyambala nika mwaka ku mwaka bakira kikubuuza omuntu ateekeddwa okukyusa closet ya nika ye every after when nze kanneeyogereko nga yes kale katugambe ati nze ondaba buli mwezi kale buli wiiki nika zange nzisookinga mazzi agookya oteekamuko badde manyi ozikyusa n'ogula endala nedda kati buli mwezi n'okyusa ku mpale n'oleeta stock empya n'ogula empya empale zaffe za layisi 15 mutwalo nga lwaki togula empale ate 5 njogedde kuli awulira ntasobola kgenda mu maduuka gali amanene but actually kambalagirire bw'ogenda ku abo abantu basinga okulindira abantu ennyo mu town awo opposite park enkadde gundi mega standard bw'oba ova eno ekyengulu eno ng'okkirira nga tonnagituukako awo waliwo abakyala abatunda knickers anti kati like sijja ozigula balina buli type ya knickers okuva ku 15 okweyongerayo anti ayinza ogamba sijjagenda mu supermarket bayinza okunzera but there's no way you can fail there's no way you can fail to change nikazo ng'ofuna ssente ezisobola okugulira bia gw'otandikirako okukuula mu bbaala ow'omutwalo okitegeera ogenda mu bbaala n'ogula ecupa esookerwako ya mutwalo osobole okutwaliza obudde nga bw'ofuna bw'ogenda okukuula ezo mubeeramu nika ezo n'oyambala nika emu okumala omwaka mulamba bw'etakutuka togula ndala then otandika okwekwasa nsambala nika naye nga toyagala bwagazizigula era bwe waliwo abantu nga tebali bafaani ba nika but still ne nika era mubeera muwoozambala lwaki obeera ne nika omwaka mulamba why babuuze kisoboka tekikola makulu kale gulayo 4 yes mitwalo gy'ebiri at least kale gula buli mwezi gulayo nika empya 2 mukyuse ku nika toyambala mpale mwaka mulamba nokwata omulala kapale really ekyo si kituufu
ate nekya tuyiga sookinga ku mpale zaffe ezo tuzisookinge n'ekirala tuyiga ozooza tuzaanikeko ebweru outside si munda abasinga baziteeka ku peegi ne zibeera munda zikala bugumu oba ino ziteekako ebweru abamu zaaguba wakati agiteeke wabweru baneiba balabe nti gisuuleyo ogule empya balanika wakati nebanga ekutte bane tubeere bayonjo muleme beera bannamagwatala yes wakijjewa nakiwulira mulimba lwa Silver Kyagulanyi era yaba omukyalo omukyafukyafu ateefaako ali awo so nika zoteekeddwa zaanikako mu kasana okay the soaking every month. Your personal hygiene is so important. It's not important, it's important. And should be compulsory. It's not optional. Kikubeereko nga gwomanyi tteeka nina obba muyonjo. Yes, olina obba omuyonjo. Nammwe abasajja mulina obba ate no munaye wali abaami nga bayonjo ng'alina boxers nga 13 15 buli lunaku eno ajambala ku Monday eri Tuesday aba abasajja yetuli kirungi naye wamma mwebale beera bayonjo abaami abakikola nammwe abatali bayonjo mwefeeko mukyuse mugenda ne ate waliwo bano abavubuka bagenda ne bakuza bino ebiviiri naye nga tamanyi bimenteni nga tamanyi bifaako bino ebiviiri webiti ezo enviiri zeetaaga omuntu nga muyonjo amanyi ozirabirira soogedde ku ggwe naye gyebali enviiri zange nnyonjo abantu abasinga tazirabirira naye ate nga zayagala enviiri zange nkulu nyambala enkofiira all my life kuleka nga ndi ewaka sambala nkofiira n'enviiri zange nnyonjo kirungi era n'abalala abatakikola bakikole ate n'ekirala kujja twaleeseeyo oyiro akola ki oyiro waliyo abaami nedda waliwo abaami abatawaanyizibwa ebiwalaata abalina ekiwalaata alaba nnyo nammwe abamu kibamaze enkofiira ezo okweka kiki kiwalaata nonze sikweka bayize nze sikweka kiwalaata olinga ogamba nze mbuno nedda sigambabala enkofiira nyabo zisita kiwalaata ate gwagambye nti bambala enkofiira yes nenzijukira ati nomala n'ontunuulira kale olinga kandi nze nkweka ekiwalaata si yegwe naye abami gye bali nga mulina ekiwalaata bambi tubayambira ddala naddala banene abali mu nsi zino ezeewala oba empewo yebayisa bubi etwala enviiri no wevayo eri si anti etwala enviiri kibula bamera ebiwalaata no sijagamba abamu bazitunda bannaayo oyagala nnyo omuzannyo si muzannyo bazitunda human hair bazikola muki no human hair bazikola ezizo no tezikola simanyi ez'abasajja ziki ezikola human hair no teziba z'abasajja naye wali abami amangu olina obuzibu olina ekiwalaata oyagala ekirevu kigaanyi twakuleetedde oyiro omusiigako n'omusiiga ku kiwalaata ekyo takuaffectinga takuluma paka eyo scalp yo wetandika okola ki gundi etwala how long omuntu nga enviiri kisinziira genetics zo kuba si ze ezimu genetics za njawulo waliwo oli ajja ogikozesa within 2 weeks alabe nga enviiri zimeze nga zijja no side effects organic oyiro wa organic si wa abazungu ffe tetulina kintu kyetutunda nga kyabazungu ebintu byaffe byonna biri organic natural kubanga ne gundi zaffe zinene ezigeza size ezigeza abaami Dickson nagamba tulina capsules naye za organic abo capsules ezikugezaamu mu size n'owanvuwa n'okuwanvuwa ziba za abo kati tulina n'eddala ery'okusiigako ng'omwami oyagala gejjamukko ka size era nalyo lya abo naye waliwo abaami abagamba nze sirina budde bwa kusiigako kati gwe tugamba twala capsules era capsules zaffe ziri organic okitegeera Daus tetulina kintu kyetutunda nga kiri ki
Makyabazungu makyali chemicals ebyo buli kimu kiri natural and organic no side effects. Owa prostate tumujjanjaba tafuna side effects, owa infection tafuna side effects, woman gyno aba blocked tubes, hormone imbalance, infertility, fibroids, tewali side effects. Pressure buli kirwadde kye tujjanjaba tufuna side effects. Era namwe abaami abali eyo toyina nviiri oyina ekirevu naye no olaba munna alina ekirevu naye gwe tokirina okyegomba. One of your qualities mwabaddemu omusajja muwanvu ng'alina ne ku kirevu. Omusajja muwanvu alina ekirevu anyuma nnyo. Ati bwe atalina kirevu jangu tukuwe oil. Whoever is looking for abantu abamu babeera n'ebirevu naye nga sideburns zaagaana omera. So tubayambira ddala ya products zaffe ziri so genuine. Yabaira we tubawe namba kambasomere enamba zaffe. Esooka ya MTN eri 07816 54701. That's MTN. Yeah. Mu Luganda ebeera noti 785 645 noti emu. Eya Airtel ebeera 0743 98 88 77 eyo ya Airtel. Zonna ziri ku WhatsApp. Kati mu Luganda Airtel ebeera noti 743 98 88 yeah. Zonna ziri ku WhatsApp. Osobola okuba consultation is 20,000. Okay. Zibeerako 24/7. Consultation is 20,000 for someone calling direct. Owa WhatsApp consultation is 50,000. Bane mugenda ne mukuba essimu. Ku WhatsApp? Yes. Nakuteeka nno ne ku video akulabye. Naye bannaye okola kuno kulimu enaku. Ne munnaye gwe mulimu. Ataddeko video ayagala kulaba. Ayogeredde essaawa ezo. Ayagala kakase gwayogera nti yeye gwe yalabye. Ogo si musango. Yenze. Si musango naye ate waliwo n'abalala baagala obakolako. Ate gwe oyinza okujja oli mu intentions ndala. Oyise mu kino naye ate gwe ebibi bidala. Oyagala kwana kumala budde. Bane ba time waster. Abaagala okwana obawanga ddagala lya infection. Totaana kuba simu nga toyagala ddagala. Abantu bali serious eri balwadde bali bubi baagala kuyambibwa. Baagala kusanyusa bitundu byakyama. Goli eno walabye jotsi n'omwegomba. Baagala bitundu byakyama. Okubye mu time omuntu omulala omulwadde alina pressure gwe nali wadde obudde bwange nenjogera naye. Consultation is 50,000 for those abakubira ku WhatsApp. Consultation yoyo atandikirawa. Waliwo aboogera ne mususa mu dakiika 3. Banaye oba ombuuza alina kwatandikira nnyonnyodde. From dakiika 3 omuntu n'ayogera n'ava mu 3 n'adda mu 1 hour n'adda mu 2 hours. Oyo atandikirawo kusasula consultation. Oyina osasula consultation. Tosobola kwogeza muntu 1 hour 2 hours. Kyokka oluusi talina serious. Okitegeera? Abantu abali serious. Guys, get serious sometimes, eh? Banaye temuzanya. Don't waste people's time. Yeah. Abalwadde gye bali eyo ababa beetaagira ddala obuyambi bwaffe. Ate gwe okubye essimu toyagala va ku ssimu. Kuba essimu nnyonnyola. Wandiika message nnyonnyola. So weetuli okuyamba naye manya nti toli weka waliyo n'abalala bangi. Toli wa kitalo nga gwe musitegedde emikwano. Yeah. Okay. So babayita bajots before nga tetunagenda ku another topic of the day. Ngesobodde okututwala but ekisooka woba oyagala okusuubula China. There's no one other than bamuyita Buy with Joseph. Guangzhou yaguddewo branch endala abe Guangzhou mawulidde empanga. So Buy with Joseph mu butale bwe China buli kimu kisoboka. So asobola okugulira n'akusindikira oba osobola okwesitula n'agala n'akulambuza obutale. Consultancy agikola ayina zi warehouse wasobola okuterekera ebyamaguzi ebyo. So kushipping ebintu bilete Kampala it's okuva China now it's easier to shop oba to okola business in China ng'oli waka Uganda nga totawanye kugendayo because we have omuntu atulinkinga bamwita Buy with Joseph between obutale bwe China ne Uganda n'omutwale Uganda. So mumukozese for a better business oberenga ebintu kintu kikwanguyira. Okay. Agagala ogula emmotoka
emotoka tukugamba nti kiki emotoka gende wasula motors Makindye alinawo branch zirimu kati branch 2 nga wakavaano ku police oyambuka wosula motors around there wali then newotuuka ku junction ya Salama Road kidda ku Entebbe Road opposite Africa Oil amafuta bamuyita Solar Motors buli kika kya motoka Cove Your Dreams osobola okugenda n'ogifuna awo oyagala kuswapinga emotoka gy'olina ofunemu endala ekyo kikolebwa ku kibanja mpola kikolebwa so weekwate Solar Motors genda ofune emotoka y'ekirooto kyo obeere nga naawe owona okufuuka ente okubeera ente okutambuza ebigere kyentegeeza okitegedde then tulinawo app bagiyita myspayug.com myspayug.com for better services spas massage and everything so countrywide bundi bweri genda ku Google teeka myspayug.com osobola okuba nga wavudde wano tukenga ebinywa bikuluma naye nga tomanyi wakufuna spa ekukoleko genda bugenzi kwata simu yo teekamu bajja kulira spas ez'enjawulo in the area woli golo ne muntu eno spa ngenda okozesa yono mola gwenjagala oba omuvubuka njagala service wait nga bagira spas ezagala okujoininga you can join kwe namba kweri kusobola okuba then customer gwanoonya services okuloginga in is free of charge then ebisale biri walinga o selecting service n'omuntu gwoyagala so kigenda bugenzi mu maaso ebintu bitanzo kujja on your doorstep tokyali nti oyina ate gwolina sente wazikoze kwesanyusa ate obonebo n'onuunye buli kimu kikolera okwo then netubeera ne ba Jots organic products Jots organic products namba zaabwe kozire okoziraba Jots organic products baga nti bakola ku gyno problems zonna kirumo omukyala as long as it's gyno babikolako buli kimu ddagala lya bizimba infertility olwotofuna lubuto biki babekwate ba Jots bakugamba balina ka gundi man secret oba man power main secret oba man power bakalina bulungi nnyo aketaaga omusajja osobola okafuna bulungi nnyo it's 5 in 1 okay so balina eddagala lya prostate cancer balina eddagala lya pressure baleseyo akagundi akapya you want to oyagala oyina paati yo ku mubiri gy'owulira nti nno enviiri teziriiwo bulungi beekwate oyagala kumeeza kirevu oyagala kola side bands oyagala mutwe gwe enviiri zitandise okutuuka zikomewo balina ka oil akasobola okugira bulungi nnyo n'obeera ng'otambula bulungi namba kweziri so you call in you can WhatsApp call you can text them you can direct call on those numbers zonna bakola 24/7 buli dakiika bo tebeebaka tulina ne detox tea oyagala kwejjamu obukyafu yes detox tea so okwecleansinga omukka nobafa abalina embuto ennene nedda no osobola oba okifiiringa wakitandise ddi ate n'okubaddanga tulina naye no kyembuuza okuvuma ffe abalina embuto ennene nedda sigamba nti abalina embuto ennene waliwo nange tolaba nti nze ndi mutono sina lubuto naye ate waliwo time weoba ng'olidde ng'olina gaasi ng'olubuto lulinga olubrotinga ogenda mutoyi ng'ofuuwawo ng'olina gaasi tulina eddagala eryo erikuyambako so balina detox tea so do you want to detox bakuyita kwecleansing oyagala kweyoza buchafu ofulume owulira otoli okay so wekwate Jots okay our last gundi gye tubadde tusembyayo eri nti people akazannyo kano bakazanyira nnyo which places someone can even around tugamba mu nyumba biki lwaki abantu bagala nnyo buli kimu kifuula formal nti mirembe na nnaku batugamba buliri is it advisable no for relationship okubeera nga buli kimu buli kasaa mukikolera mu buliri not really it's not nekirala laba dolls ofunanga patana ngali creative webaza nnyo Katonda ne mugundi mubeeramu bya creative yes mukwano ino beera omuyiiya yakapya really yes ne mu sexy yakapya ogenda beera mu style emu paka manyi
olina okubanga oli mutetenkanyi oyiiya wano oyiiya wali okitegeera kakati tosobola havinga sex ku kitanda mwaka ku mwaka oh my God, that is so boring. Ate abamu balina obuzibu nti bw'aleeta akapyoli nga omukazi oba omusajja why it's both sides ng'akugamba gwe no watandise obwenzi ng'obukodyo obujjawa taata gundi oyenda kati akakodyo olina omukazi eyakakoze maama gundi oyenda olwo omusajja yakoze akantu ako. Sijja kukkiriziganya nnyo naawe ku ekyo naye era abangi kye balowooza nti oleetayo akapya tewe wakayigiddewa nedda omuntu yenna olina obeera creative temusobola havinga sex ku buliri buli lunaku oluusi mukoleeyo ka movie date otegeke eddiiro oteekewo omufaliso leero mugambe nti leero katusuleko mu ddiiro oluusi ekiyungu ng'ekyo omukyala aba afumba akatukugambye kale okukuba ku area Pro Max definitely mbaliriza mu ddiiro nga temusuze mukyuseeko bakole batya naddala mu abakyala omukyala gw'olina oyiiya okitegeera omwami mugambe baby it's a Easter holiday tugendeko ejjinja kati kyetugera bano tebalina ssente naye omukono gwe balina okugubeezaawo abalina ssente babikola tekyetaaga nnyo ssente bayinza okuba kale yesu enfuna yaabwe nga ssente nga ze balina tezibamala kugenda mu ebyo kale let me say they are at home kati twogera kuwaka at home mwavingekoko naddala nga temulina baana mu kiyungu ng'ekyo mugenda okweyokya nedda si kweyokya nanti ekiyungu kirina obba nga kinene wide enough okitegeera muno omusanze asala obutongolo muyingire saawo naye era space ebaawo muba wammwe oba wakanwayo comfort lwaki oba otya ennyumba eyiyo ate tolina nakutya nyumba yo ate ne mu nyumba olina nayita ng'oli bukunya kwegamba ebyalo byonna buli kimu n'okiyisa bweru nobeera so free be free with your partners omanyi obeera so free ne partner ensobi nazo ziba ntono kuba eyalikoze ensobi nogamba njagala gendako mikwano gyange bampise naye ate waana akimanya naye ate oba free ne bbaawo mugamba baby omanyi yampise next weekend nsuubira okugendayo oluusi nagamba I'll drop you womumaliriza pate zammwe let me know I'll pick you up okitegeera nga you free naye ate gwe okukuta oluusi nno nebyokola si bikyamu mukazi wattu but you make them be wrong kuba toli free nanti n'abasajja nammwe abaami abamu mukendezeeko ku bukambwe abamu bakambwe nnyo eri bakyala baabwe oba kisinziira omuntu waakulidde simanyi oba kisinziira famire oba history simanyi naye abamu muli bakambwe nnyo ku bakyala si kituufu omwami tolina bba nnyo ate mukambwe nnyo kwegamba kwetwalira waggulu nnyo ku mukyala wo kuba oba owasiza omwana w'abendi muba mufuusa abo mufuusa omuntu omu tolina mubogolera muli bakulu by the time we batuuka okwewaza kituufu olaba wano we batuuka nga tugiyite courtship bakyali mu kwekwana awo omanyirawo omuntu wengenda naye olumu tebakiraga oli wamuteeka mu maka n'afuuka in fact katwogere ku ekyo ekintu those omanye n'essimu nagitadde mugondi mu kanyonyi kasaagala kunkubira kabuuse mukoka kati dawusi katwogere ku ekyo ekintu lwaki abaami muba wano mukujja ng'onkwana tondaga nnyo mize naye ate womala otegeera nti akati kantegedde kannimu ng'otandika osumulula buzeebwo abakazi ng'oyomba nnyo gwayomba gwakola kino ng'emize gyonna gyonna ogiyiwa kyova olaba omuntu oba olina okwetegereza ennyo omuntu oyo gw'ogenda owangaala naye bakweka naye dawusi olaba togenda kweka mize egyo gyonna kituufu ayinza waba alina emize 10 asobola okukula gakeena egyo nolaba nga giri bearable nti egyo nsobola ogigumira kumba aleseeyo ebiri ate emikambo otuuse mu maka otudde ebintu ne bitabuka kyova olaba batubulira ne batugamba topapa basenga baffe batubulira n'agamba muwala wange topapa omuntu nina basenga bange abategeera okubulira ebyo nnyo
ate nange mbuulirira. Weebuulirira. Nze nali baddewo nga mbuulirira nga nange tebambuulirira. Topapa, omwana yenna topapa, omusajja akwanya omwagadde, azze alaga ssente, abamu ne bapangisa n'emmotoka ne babakwana. Ne yeewola nakwana n'ogamba ono ye dream man wange bulijjo gwe nnoonya naye nga si yeye. Banne mwegendereze. Topapa mukwano. Ate n'ekirala abawala abali mu age ya between 20 abali mu early 20s ezo temupapira nnyo bufumbo. Abaana abasinga bagenda mu bufumbo from 18 to 25 ne bumutama n'agenda mu bannakyeyombekere. Bafumbiddwa nnyo nga bakyali bato naye ate tebawangaalayo. What is pushing you to go into marriage? Olufuno omulubuto n'azaala ng'akitaate. Bagoba ewaka. Abamu beefumbiza si bonna tebabagoba. Sooka omuntu omwetegereze. Sooka omuntu omwetegereze. Ate abakyala ffe tukola decision. Olaba omuwala emyaka gyaffe gino eno gye tulimu 22, 24, 25. Egyo emyaka gy'akola ki? Kwetegereza muntu. Abantu esi bagenda kujja bali different mu bulamu bw'okukwana. Naye sooka obasimbeko amaaso. Omanye musoke mbere ku courtship eyo mu courtship muyigire omuntu. Nomanyi n'abataata abaana bange omulungi oba tajja kubeera taata mulungi. Anaba husband omulungi aliria n'obukambwe nabo nedda. Yeah, obukambwe si kirungi. Oyo kataye mujokingeko. Abami ate n'oli abami abatakikola. Okitegeera no get time jokujja partner. Ngatasobola kuddaawo nakwogera na mukazi we oba partner. Kati nze okusanga partner bapatana nga bali mu sirabe beddembe bewemula nzate kinsanyusa. Kiba kirungi nnyo. Mukikolamu mwekenga mwewemulemu mwogere ebintu ebyekisiru. Yes. Mwegeye. Yes. Ugambe naye. Gundi wakula wansi. Omukambwe nga tayagala kuwuliriza. Tosobola natuulawo kuwayamuko naye. Eva aba serious, Mr. Serious. Oyo n'aba si mwangu. Olina okuddako ne patanawo ne munyumyako mu bibozi ebyekisirusiru. Ebyo bikumanya amaka. Nasanga omusezi ng'ayina zolomboka empanvu nti abantu abapatana bali mu mbeera bweti abakola ebyo ebintu ebibozibozi abanyumya ebibozibozi webitabagana bawangaala nnyo. Olina wagala nga ligeze mu bwenzi n'atesingako linga mu kunyumyano nga tesobola kunyumya bye munyumya era ajja kuddaga nanti aba akumisinga. No kyenga kino nti we muba mubeera mwewamu time ne mubeera free ne muba nga mwogera n'obwenzi bugenda kendera. Buli bwana alowooza okwenda n'agenda ewoli omuntu n'atafuna kyabadde afuna mwami omukyala wange oba mami wange asinga atandika okukumisinga. Kati nammwe bapatana mwenna making sure oteekawo ekintu ekigenda oleetera omwagalwa okukumisinga. Yes, you can be sweet. You can be so beautiful. Beerako n'ekyenjawulo ky'okola. That X factor olinga ojjasobola okubeerawo n'agamba byonna bina naye ate be different somehow somewhere. Nsiri wala ku ssimu nno by the way. Nsiri walira ddala ku ssimu. Bulungi nnyo. Abamu nanti baba n'ensonyi by face naye ate ku ssimu kiri easy. Nsiri wala. Kati n'ekyambadde mbagamba emyaka gino emitu. Kati olaba omuvubuka wa 20 to 30 egyo emyaka oba otandika kukola kwezimba. Oba okyakwana oba tonnatereera tonnakula bulungi mind. Naye w'osukka w'oyingira mu 30, 35, 38 egyo emyaka gyakola ku investinga. Oyingire mu 30 mu 40s I mean kukola ku investinga. Otaddewo ki ekigenda kulabirira mu bukadde bwo. Muleke kudda kukwana bawala kukwana ono bakulya ssente. Omuvubuka ategeera togenda musanga ng'alina layini y'abawala kuba bo bonna abawala. How are you going to maintain them? Funayo nga basatu. Kale ekinene nnyo babiri. Ababiri bamala. Nnyo babiri. Ababiri bamala. Ekinene nnyo basatu. Mbuuza lwaki. Omwana alina libido y'abantu 10. Kuyambye afunyeyo basatu ate omukaaya nnyo kiki ennyo. Kino point yange eri bweti. How are you going to maintain this guy? Bana abawala. You have to maintain the girls. Bakimye teyiro. Kyova omuntu aba n'omukyalo omwa maintaininga mangu ate bakulaakulana mangu. Si bonna sente ze walitadde mu bawala bali eri abalala.
ozimuwa ne mugula poloti zammwe ne muzimba ne muinvestinga. Eri abawala batazimba, eri abasajja batazimbika wadde nga alina omuntu omu patana omu nga they had wallahi ng'omuwala waliyo omuwala atazimba eriyo omusajja atazimbika. Oli mutuufu. Kituufu. Nanti olaba nti omuntu gw'oli naye tazimbika mute. Waki mwesiba mu relationships ez'ekisirusiru mwate olizimba musajja omusajja omuzimba biki ogenda muzimba omuzimbira omulala. Yes, nze sizimba musajja. Naye kyensobola okukola kuwa ideas on how you're going to maintain your money, how you're going to keep your money, how you're going to invest your money. Era oba omuzimbi. Even ideas. Yes, even ideas. Nanti era n'abaziwa nabo si bangi. Tuli batono. Naye ate bwe ndabanga bye nkugamba. Tuba kyekimu mwezi ku mwezi mba ngenda kuleka. Yeah, oba onnemye. Kiba kiganye. Teweesiba nnyo ku muntu abaala abato abalungi mwesibe mu relationships ezitalina gye zibatwala lwakuba gayi mulungi, gayi muwanvu alina ekirevu, gayi ali presentable, omwesibyeko naye talina future. Bafuna beauty stock. Beauty. Ate nekirala mulekerawo laba eno beauty y'okungulu n'ebabba obwongo. Ng'omutwe mukalu. Omutwe mukalu. Agusala shauli naye nga mukalu n'obwongo babusalirako. Oli ku musajja tajja na kusobola kulagirira abaana bo omwaka. Nkubuulira amazima. Oli ku mukazi, oli ku lwa beauty, nanti alina akayindo kasongovu. Alina kala, simanya muwanvu, mweru, alina ebbina. Naye nga n'abaana bo namuzaala mutasobola balagirira omwaka. Oba okubye zero. Funa omuntu ng'olabira ddala abaana bange gwe mukubamu akafaananyi ndabamu fotokopiza abaana bange tukwataganye bulungi ng'omwami okitegeera. Omukyala funa omusajja ng'olaba rehability kikulu nnyo. Omuntu ono agenda kubeererawo paka ddi. Naye waliwo abaami ng'osobola n'omukubya essimu n'omugamba baby njagala lunch naye nga naye tagiina. Naye nakubira kyali we ne yeewola n'akusindikira lunch naye nga naye tagiina. Nali ekikomando omusajja wattu. Gwe n'akusindikira ekyennyanja oba enkoko. That's love. Oyo omwami agenda kubeerawo nnyo nti he can sacrifice for you. Naate kati gwe omugaseeko ki? Of course naawe oba okiraba. Anti nanti gamba nti abawala abamu ate ebyo tebabiraba kati yo awo omuwala omubuuza nti omusajja sacrifice nga gwe omugaseeko ki? Abamu tebabiraba naye abamu babiraba. Nanti it's both ways. Waliwo ababiraba kuba nange mba nsobola okukubira the next day nekwamba baby wafunye lunch nti sifunye. Kale kankutereka ekyekumi. Julie. Iye. Mulina ngoma mbusimanyi my money simanyi guys money is our money. Yes, naye omuntu akubeereddewo ate ye mulalamu. Omuntu ali responsible for you. Waliwo omwami ajja mu bulamu bw'onakwana. Bulamu ne bukyuka. Ne bukyukira ddala. N'oyagala otte buli musajja ali mu nsi. N'oyagala ogambe bannaye bulijjo oliwa. Osigaze oyo yekka. Yeah. Ne bukyuka. Naye tewaliwo nakwana. Kwegamba bulamu bwo nebu. Naye obusika waliwo omuwala gw'ofuna. N'oyagala okubiraba ekika bonna obanyumize. Tibana ate ono gwe nafunye mulalamu. Mukamulungi. Bakubira omu ku omu nti bannange. Ti bulijjo gwe nnoonya. Mufunye. I know. Bire mikwano gy'ekika kyo bonna n'abaafa ogenda ku malaalo obannyonnyole. Yeah, naye tubeere very careful when choosing partners. Gw'omuwala nga gw'olina osettinga gundi zo qualities zo z'oyagala musajja. Kiki oyagala musajja? Oyagala muwanvu, oyagala mweru, oyagala mumpi? Naye byonna byonna bikubeere wano. Byonna byagadde naye what's the additional value? Additional value ebaawo of course. Naye era sigenda gireeta nga naawe kennyini tolina kyongattako. Okitegeera Dawes? Mwena okuba nga mwina additional value. Omusajja ali responsible. Omusajja alina obuvunaanyizibwa. Omusajja amanyi nti omukyala yeetaaga upkeep. Omukyala yeetaaga okulya. Omukyala yeetaaga kino. Nga kwegamba omusajja oyo akulagira ddala nti ali ready anytime you need him wali akuyirawo omubiri oyo omusajja additional value ebaawo nga nnyingi nnyo. Akitegeera Dawes. So we should be very careful when choosing partners. When choosing a partner. Yeah.
Tomalaga choosing or Tomalaga londa Rwakabode. Today could have Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Today you're going to wrap up wrap up with the products. Why you say more products is all in, then you can say bye to them. I'm looking on. Tuchari ku Truth Media. Muchari ne Jots. Wamu ne Daus. Era nga tubagaliza Easter holiday nungi. Okay. Tubagaliza Easter holidays nungi. Bana temunywe nnyo ne muvuga. Temuchakale nnyo ne muyitawo. Naye ate nga tonna chakala soka wejjanjabe. Naddala omwami alina prostate. Mukwano, for you you're sorted. Abami abalina prostate enlargement, you're sorted. Fluent urination, yabatawanyizibwa mu kufuka, ogenda okufuka omusulo teguvaayo bulungi. You're sorted. Twakozeeko dda. Kaakati bamaama ne bataata balina ka pressure. Nammwe tetwabeerabidde, nammwe twabakozeeko dda. Abalina obulumi bwonna mu mubiri, ennyingo zikuluma, amagulu gakuluma, joints zikuluma, omugongo gukuluma, tokyasobola tambula. Look normal. We got you sorted. Kaakati mwe abalina pressure erinnya, ekulumya omutwe, ekuleetera kamunguluze, kwegamba osurvivingira ku zino eno empeke ze tujja mu ddwaliro. Waliwo obwo obuweke bw'aba pressure bwe babawo mmira buli lunaku. Naawe twakufunidde solution mukwano. Ate nno tetwakagifuna kati. Tuluddewo emyaka egiwerera ddala nga tujjanjaba abantu. Tukoze ku bantu bangi nnyo abawonye. Bangi. Era naawe wa pressure jangu tukujjanjabe mukwano. Pressure tugijjanjabira ddala neggweramu ddala mu mubiri. N'amakerenda n'olekerawo gakozesa. Ate otwala eddagala lyaffe erya Abo tukugamba todda ku makerenda ago, sooka ogalekemu olabe results. Era naawe ogenda omumalayo doozi nga tokyetaaga na makerenda. Abaami ab'ennyuma mu sayizi twabafunira solution, era ndowooza abakozesezza eddagala lyaffe mulabira ddala ekyenjawulo ekiriwo. Abaami oli mutono mu sayizi, tomalaako bulungi mu kisenge, tolina maanyi, wanafuwa ebintu, akozesako masturbation nakkosa, tukuyambira ddala. Omwami atayunga, kwegamba obeera mu nsonga ziri eri, ozannya eddakiika 10 nga kiwedde. Nedda, naawe jangu mukwano, twakufunidde ekyokuddibwamu kyo. Abalina ulcers, ate mmwe mudduke 10. Mudduke zambwa. Abalina ulcers, fibroids, ebizimbe eby'omu nseke, bamunabaana, bo ovary cysts, obeera ku magi, naawe jangu. Abalina asthma, ne waba mwana muto tumujjanjaba, ne waba muntu mukulu ng'alina asthma tumujjanjaba. Bingi nnyo. Enamba zaffe kweziri, musobola otukubirako ne mutubuuza n'ebisingako awo. Tweyanziza nnyo tuwagira. Nammwe ababuuza nti ndi wala ndi bweru wa Uganda bintuuseeko bitya, tubakolerako ddala, tusindikira ddala eddagala. Canada, China, UK, US, buli wamu wooti. Singapore, Dubai, yonna. Look normal. Tweyanziza nnyo. Happy Easter holiday. Happy Easter holidays. Mwenna mugende, Yesu bamutugumbula naye nadda. Okitegedde? Happy Easter holiday. Bye. Nga gwe emmere gye mulya gumanyi mulamu.